Omukazi bw'ava mu nsonga wabawo ejje eri balikuze nga basobola okufuna olubuto mu kaseera akamanyiddwa nga ovulation mu lunyaanyimbe. Mu nnaku zino ate waliwo abakyala abamu abafuniramu obulumi ekintu ekitali kya bulijjo. Twogeddeko n'abasawo okuli Aida Nasolo okuva ku Wandegeya Imaging Center ne Dr. Badru Matovu okuva ku ddwaliro Kibuli okumanya obuzibu buno kwe buva. Omukyala ali nnomo sayiko yebeera ennaku 28 okuva ku lunaku olusooka paka ku nnaku 28. So ovulation yejja mu makkati, usually mu normal cycled woman ejja mu lunaku olw'14. Ku lunaku olw'14 kuva ku lw'13 ku lw'14 ejjibwe livaayo eri nerijja mu luseke okusobola okulindirira. Kati process eyo ejja okuvaayo eri mu kisawo gye likulidde kye tuyita ovary okwabikayo ng'okulibiika ekisawo kiribiika pyu ne ligwawo, ekyo tukiyita ovulation. Ejji lino mu kifo liba litudde limalawo ssaawa busaawa era embeera eno eya ovulation lw'esuubirwa okukoma. Eryo ejji lyennyini awo wennyini we liba lizze mu luseke limalawo essaawa 24 nga lirinze enkwasa. Mu mbeera eya bulijjo abasawo bagamba wabawo obulumi obusuubirwa kyokka bulina kuba butono ddala era nga tebulina kubeera mu buli kitundu kya mubiri. In some people bafunamu ka pain akatono akali mild, omuzungu yakawa term nti it is a mild pain kubanga ejji livuddeyo ne lijja wano ne libeerawo akaseera. Usually that pain takes like 24 hours. Yes, kati si a pain eyinza okukutiisa bannange n'obulumi bwa ovulation. Abasawo bagamba nti kiva ku bbwa ejjiwo liba livudde. In fact abantu abasinga awo ejjiwo erivudde wasigalawo kye tuyita corpus luteum. Corpus luteum eyo weesigalawo esobola okubuliidinga munda kuba ejji libadde n'ebiriisa byali emiswa nga gikola ki gigiwa omusaayi. Kati livuddewo awo wasigalawo nga ki ekiwundu. Ekiwundu ekyo kiruma abantu abamu ne kibalumira ddala nnyo. Bunengeri ejji gye liyingira mu luseke naye eviirako obulumi obutonotono. Tube activity yaayo yeeyongera kubanga erina okugenda ekwata ejji eryo libataddewo erikole ki eriyingize munda mu luseke lisangeyo spam. Kati eyo movement ya tube eyo era abakyala abamu ebaleetera ki pain. Tono abakyala abamu abatono ndowooza nga around 20% bo bafuna pain kulwokuba their body makeup is different. Hormones ziba za njawulo. Kyokka obulumi singa busukka ku buno abasawo bagamba nti waliwo obuzibu omukyala akiyitamu bw'ayinza okuba ng'alina. Tulina conditions nga ovarian cysts. Ovarian cysts bye bizimba ebimera mu ovaries. Oyinza obba olina condition gye tuyita endometriosis nga akabubi kannabaana kaavaamu we kalina okubeera ne kayingira mu ggi oba ne kayingira mu kifo ekirala. Ne pelvic inflammatory diseases osobola okuba n'obulwadde nga salpingitis, inflammation of the tube, pain neekuluma. Oluusi eyo corpus luteum eba yafuuse infected oba corpus luteum eba ya bleeding n'afuna hemorrhagic cyst oba oluusi asangibwa nga alinamu infection. Katugeza amajinga amalwadde kye tuyita arthritis oba ensekendwadde kye tuyita salpingitis oba ng'olidde balina ekinfection kye mu pelvis kye tuyita PID. Waliwo abakyala bava obuto nga bayita mu mbeera eno wabula nga tebafunye bulumi bwonna kyokka bwe bagenda bakula olwo ne batandika okulumwa. Abasawo batubulidde nti kino kireetebwa ebintu eby'enjawulo. Eyinza okuba tube ekendedde mu diameter, eyinza okuba afunye pelvic inflammatory diseases. Kyokka embeera eno erina emyaka kwekoma ng'abakyala abakuze tebagiyitamu. Ovulation yeekoma ng'okomye okuzaala around 40 to 50 years ng'ogenze mu menopause. Menopause or stopping ovulating. Lwakuba abakyala abasinga bwe bagenda mu menopause ng'ovulation yasemba dda kuba amagi kasitagaggwayo ng'ovulation naye stopping. Usually tugamba the reproductive age ekoma ku 35. Age eri serious ey'omukyala okuzaaliramu. Kati tusuubira nti omukyala bw'agenda akula chances za ovulation nazo zigenda zikola ki? Zigenda zikendeera. Okusinziira ku basawo abakyala bangi batuulira ebirwadde n'ebizibu munda nga balowooza nti bulumi bwa ovulation ne balema okugenda okufuna obujjanjabi ekintu eky'obulabe. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.